yiga okwekolera ebizigo ebiri nakyo anti-aging cream ng'okozeseza ebintu bya bulijjo, ng'okozeseza ebimera ebitagenda kulekako side effects, ng'okozeseza ebimera ebitagenda kwerusaako paati emu obeere wa bbulu obeere wa yellow obeere wa green. Nedda ogenda kukozesa bintu ebiri nakyo, ebintu ebirime obulungi, ebiyina all pigment, ebiyina all chemicals nga tebayongeddeemu kintu kirala kyonna. Jangu oyige okwekolera cream eyiyo ku bubwo etagenda kulekera side effect mu bulamu bwo nga bino ebizigo byogenze n'ogula mu dduuka. Olunaku olwaleero tugenda kuyiga engeri gye tukola clove cream. Clove cream tugenda kwekolera cream nga tumukoze mu cloves. Gwe wenna ayina cloves eno video giwulirize bulungi. Amanya yenze Shila Adita atanaba kubanga subscribinga ku YouTube channel yaffe eno. Muganda wange jango subscribinge naddala ng'oli mwana akola mu biyumba. Channel eno ogyetaaga nnyo, waka gwe tuteekayo agenda kuyambanga gwe omuntu. Yiga otya bw'olina okubeerawo mu bulamu obw'obulijjo ng'otambulira ku bintu ebiri nakyo, ebintu ebitayina bukosi oba ebitakola buvune ku mubiri gw'omuntu oba mu bulamu bw'omuntu. Ky'olina okukola kwe kusubscribinga, ekigambo subscribe kibeera waawo. Teweerabira notification bell gikonemu. Bw'oba video omaze okugiraba n'ogitegeera, teweerabira tuwa like ate era okomentinge. Oli wa ddembe n'otugamba subject endala gye tuba tubeera nga tusomesaako oba gye tuba nga twogerako, tujja kubanga tubituukako byonna. Osobola okusharingako channel eno n'osharingirako banaabalala nabo ne bajja ne babeeranga batwegatako. Olunaku olwaleero tugenda kukola cream eyaffe anti-aging cream. Mwe abayina olususu olwakula ng'olw'abakadde ng'ate okyali muwala muto, igwe ayina ebikuubokuubo mu feesi, oyina ebikanyanyakanyanya mu feesi, igwe nga bw'oseka feesi yeefunye eti nojja emitanvu, bw'oseka smiling lines zineeno zikola enkanyanya, bw'oseka amaaso gano gonna gonna eno gakola enkanyanya. Jangu obeere nga ebintu bineeno obikomya kubanga ingredients ze tugenda okukoza zonna anti-aging pigments, anti-aging products tezikula, zikuyambako okujjako sagging skin, ogwo omubiri oguleberalebera, teekako n'okujjako dead skin, skin eyo enfu ekuleetera okubeera ng'omuntu omukulu ng'ate okyali muwala muto. Byonna tugenda kubanga tubijjako. Kye tulina okukola kiri kimu. Igwe wooba wooli oyinawo cloves, ng'oyinawo ekigaji aloe vera, oba oyina aloe vera gel ng'omuguze mu dduuka it's okay, ng'oyina oil oba Johnson, oba ng'oyina organic oil, oba oyina Wonder 8 oil, that's all fine. Ebyo byokka byokka bye twetaaga okubanga tukuba ekizigo kino, okubanga tutabula ebizigo bino. Era nga bwe mukimanyi nti nno cloves zineeno ziyina omugaso mungi nnyo. Omugaso gwa cloves tosobola kuzimalayo, tosobola mmalayo omugaso gwa cloves. Each and every day cloves bazivumbulamu eddagala ery'enjawulo, bazivumbulamu ebintu eby'enjawulo, tosobola kumalayo mirimu cloves gye zikola munnange, wabula iffe katukolemu ebizigo ebigenda tuyambako okudaabulula omubiri gwaffe. Ekisooka ogenda kukwata cloves ebijiiko nga 2 oba 3 oba 4 oba 5, kiri eri gwe kyonna ky'osobola. Ozikwate ozintere mu blender, ozikube zifuuke powder. Bwe zimala okufuuka powder, ziteeke mu kasepikiko, oteekemu amazzi, teekamu half a glass oba quarter a glass. Nkiddamu teekamu half a glass oba quarter a glass, naye nga ekyandibadde kirungi oteekemu quarter of the glass. Omale oteeke ku muliro, otandike okuzifumba. Twagala pigment eri mu cloves ye main issue, ekuyambako okulwanisa obutakula oba okulwanisa enkanyanya. Bwe zimala okwetokota bulungi nnyo, kwata akagoyeko bulungi nnyo ka net akalungi, obeere nga osengejja amazzi ago, muleme kugenderamu buyinjayinja. Bw'omala okusengejja amazzi ago, gateeke mu kakonteyinako, oggyeyo oil oli oba Johnson oba organic oba olive oil.
sigamba olive oil afumba, waliwo olive oil aliment nga bamukozesa face yokka, obanga wa massage, obanga wa nviiri, one of the two kwebyo kwoba olonda, naye soona afumba. Ojjeko ebijiiko 2 otabulemu ago amazzi, omale okwate aloe vera gel wo, oba wamugula mu dduuka oba oyina kino ekigaji kyennyini ekiri nakyo, kijjeemu stem, obeere nga ogiteeka mu ebyo ebintu. Then bw'oba omaliriza omaliriza obanga oyina gel gwe wagula obuguzi, ojja kujjako ebijiiko 3. Teekamu, tandika okukuba, tabula ebintu ebyo bitandika okuba nga byetabula wamu. We bimala okwetabula wamu, ogenda kulaba nti nno muvuddemu cream oyo womala okuba nga omaze okumukuba, kyogenda okukola kiri kimu, muteeke mu kakebeko, obeere nga omuteeka mu fridge for 1 week. Then agenda kubanga atandise okwekwata, obeere nga otoolako mpola ng'omaze okunaaba face yo nga bwe weesiiga nga eyeesiiga ebizigo ebya bulijjo. Ogenda kufuna better results ezisinga obulungi kino w'oba okikoze. Mwenna abamaze okufollowinga, abasubscribinze, abalikinga, abakomentinga, imbaagala nnyo. Kyotategedde, you're free okumbuuza, nja kuba nkuddamu mu comment sections. Imbaagala nnyo.